po jako akawuwo. Namutuka enkuba akedde okutonnya nga tasalako mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo alese abatuuze b'e Bwayiise nga bamwasimula bugolo olw'ebintu byabwe byonooneddwa ko n'okuyingira mu mayumba gaabwe. Amazzi go gatuyisa bubi era tetulina kyakukola twagamanyiira gatambula ne gatuuka mu katale ne gagomawo ne twagamanyiira kubanga n'abakulembeze tebatuyamba. Bangi balabiddwako nga batudde ku mbalaza nga basobeddwa ekyokuzzaako. Meya tebalina kye bajja tukolerera era bayita mu buyisi twalonda Munyagwa yagayitanga mu buyisi ng'agazanyiramu n'agenda okuva olwo taddanga yatuwa ttaka amazzi ge twalina byo ku ngalo ng'atayitamu n'ayagala ajja agitwala kati sopa amazzi twagagumira. Amazzi gano gasazeeko amakubo agamu kw'ossa emyalo okubooga. Wali emmoloka zitubidde abatalina mirimu ne basindika ne bafuna ssente amazzi ga mugaso ewaffe Bwayi. Abatuuze b'e Bwayiise obuzibu bwonna babutadde ku bakulembeze be balonda be bagamba nti tebakoze kimala naddala bw'otuuka ku nsonga y'emyala. Omusajja akuliddeko omutwalo kyekiriwo obaako kyoŋŋamba embeera ogiraba otya? Kyokka abalala bagamba amazzi nga gano gabayambako okubawa emirimu. Ab'obucupa babulindira wali ku mwala bafuna ssente kati amazzi tetulinaako buzibu mitima gyakaluba. Enkuba eno mu Kampala teyisa bubi Bwayiise yokka wabula n'ebitundu ebirala by'omugotteko wamu n'ekibuga Kampala nawankubadde ekitongole ekiddukanya ekibuga kigamba byonna byakugonjoolwa. Biki zonna zitubidde buli kimu kiri mu mazzi naye ng'embeera bwetyo bweri wano ku Kulokosawa era ng'oluguudo lubi nnyo abantu bonna. Nze Matias Sekanjako ku lwa ABS Television. Era ng'okusala wano bakusaba ku 3,200 okulaba ng'osomoka okuguka ebbali bino byonna biba